6. Mukozese n'entebe ez'omubirizi ebifo bikyalimu. Haleluya, 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 Yesu, haleluya, 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 Yesu, haleluya. Zukide chali na mwe abange mkumeka tipangu mwe abange mkumeka tipangu te okufana konkwa ute Ulamusa katonda wange kwemani ewayo katonda wange tondeka Ulamusa katonda wange kwemani ewayo katonda wange tondeka Tuyibela chikone mwenga bosima Tuyibela chikone mwenga bolose Choyagala chikone mwenga bosima Choyagala chikone mwenga bolose Katonda wange mweraba Seze wangu bazi wange Yesu Yenze ne katonda wange mweraba Yenze wa mukazi wange Yesu Haleluya, 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 Yesu, haleluya, 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 Yesu, haleluya. Ulileta bosino mukamali, ulileta bosino mukamali pita, ulileta bosino mukamali pita, ulileta bosino mukamali pita. Zukite chali na mwe abantu abajuliza basenga Zukite chali na mwe mweno abajuliza basenga abange muleke kutya Zukite chali na mwe abange muleke kutya Zukite kamba we mirembe mwena Ulamusa katonda wange kwemani ewayo katonda wange tondeka Ulamusa katonda wange kwemanyi newayo katonda wange tondeka Tuyagala chikone mwenga bosima Tuyagala chikone mwenga bolose Choyagala chikone mwenga bosima Choyagala chikone mwenga Abooluganda nga omukulu w'ekifo kino Father Achilles Mayanja bwagambye lwe lunaku lw'omusumba omulungi lwe lunaku lw'okusaba vocations ate lukuŋŋaanyiza abafumbo bonna abaagattibwa mu kasidro eno naye ate era olwaleero lw'essande eno ye ssande embereberye kasookedde tufuna paapa omujja Leewo ow'e14 naye tumusse mu ssaala zaffe olwaleero Mwoyo Mutuukirivu amutangaaze
amugumye amulambike mu buvunaanyizibwa obw'okukulembera ekereziya ate n'okubeera omukulembeze mu ggwanga lyonna, mu nsi yonna tugambe. Toyatule bwe tuli aboonoonyi, nga tusaba ekisonyiwo Omukama atusaanyize okwetaba obulungi mu kwegayirira kuno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, nammwe baganda bange, nti nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Mariya omutuukirivu embeerere. Omuyinza wa buli kantu, tukuwe ekitiibwa mukulu Katonda n'emirembe ku nsi eno ku bantu be abagaza bonna. Ayi Mukama gw'omwana azaalibwa omuleka, azaalibwa omuyika Yesu Kristo. Tukuwe ekitiibwa mukulu Katonda. Essomo eryokubiri. Akaliga kanaabafuga kajja kubatuusa awali ensulo z'amazzi ag'obulamu. Bye tusoma mu kitabo ky'okubikulirwa. Nze Yowaana nalaba ebbiina eddene eritalina n'omu asobola kulibala nga bava mu nsi zonna ne mu mawanga gonna ne mu bika b'ennimi zonna, nga bayimiridde mu maaso ga Namulondo ne mu maaso g'akaliga. Bambadde engoye ezitukula n'ensansa zibali mu ngalo. Abo be baayita mu kubonaabona okunene ne booza engoye zaabwe mu musaayi gw'akaliga ne zaamuka. Kyebava babeera mu maaso ga Namulondo ya Katonda ne bamuweereza mu kigwa kye emisana n'ekiro. Atudde ku Namulondo ajjanga kuba bunyanga weema ye. Tibaliddayo kulumwa njala na nnyonta yadde omusana okubookya oba ebbugumu eddala lyonna, kubanga akaliga mu makati ewali Namulondo ke kanaabafuga kajja kubatuusa ewali ensulo z'amazzi ag'obulamu. Katonda ajja kusangula buli ziga mu maaso gaabwe. Ebyo Mukama yabyogera. Ku lw'Omukama olwokuna mu bw'amazuukira olw'omwaka guno tugenda kwebuulirira ku bintu bisatu. Ekibereberye, eno ye Sande gye tuyita ey'omusumba omulungi. Newandibadde nze bampita Ssaabasumba, si Sande yange naye ya musumba omulungi oli. Yesu Kristo yennyini mu Vvanjiri ya Yowanna omutume atugamba nti
nze musumba omulungi. Endiga zange zo ziwulira eddoboozi lyange, nze nzimanyi, nazo zimmanyi, ate zingoberera. Era nze nziwa obulamu obutaggwaawo. Ebigambo bino byonna bijjudde ate ebikisiddwa bingi ku musumba omulungi. Omusumba omulungi takoma ku kuliisa mmere eno ey'omubiri kyokka oba okutugaggawaza mu by'ensi, naye omusumba omulungi atuwa n'obulamu obutaggwaawo oba atutuusa ne mu bulamu obutaggwaawo. Bw'aba atujja ku bulamu obutaggwaawo, oyo aba musumba mubi. Ng'ayogera ku Ukaristiya, Yesu Kristo omusumba omulungi atugamba era mu Vvanjiri y'emu eya Yowanna nti nze mugaati gw'obulamu. Ajja gye ndi enjala terimuluma, nanzikiriza taliddayo kulumwa nnyonta, nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'oluvannyuma. Bulijjo omusumba ono omulungi Kristo atuwa emmere yo, omugaati n'omusaayi gwe, n'atuwonya enjala n'ennyonta. Naye ate akasokedde Paapa omupya alondebwa, omusumba w'Ekereziya Katolika era omusika wa Peetero omutuukirivu. Mu ngeri enjawufu ku Sande eno ey'omusumba omulungi, tusabire nnyo omutukuvu Paapa Leewo ow'e14 eyalondebwa nga 8 Maayi okusikira Peetero omutuukirivu, abeere omusumba omulungi ow'Ekereziya ate ne mu nsi yonna. Ku Sande eno era ey'omusumba omulungi ng'amasomo gonna bwe gatugamba, Ekereziya eyagala tukoowoole ate tulina ensonga ey'okubiri, ky'ekyokwegayirira nga tusaba Omukama ayongere okuyita n'okulonda mu ffe abavubuka bangi mu Ekereziya, abavubuka bangi abalenzi n'abawala abamalirivu era abeetegefu okuweereza mu Ekereziya ng'abasaaserodooti oba nga bannaddiini. This is the World Day of Prayer for Vocations. Twegayirire nannyini makungula aweereze abakozi bangi mu makungula ge, kubanga makungula ge si gaffe. Era twebaza Omukama kubanga mu seminaaliyo zaffe mulimu abavubuka bangi abeetegekera okufuuka abasaaserodooti, ate ne mu nnyumba z'abannaddiini abasajja n'abakazi nayo abavubuka abo gye bali. Ennaku zino ng'ekizimbe kino ekya Ssaabasumba bakyakiddaabiriza, Ssaabasumba yansindika okugenda okusula mu seminaaliyo ya St. Mbaga Gaba. Seminaaliyo eno nga Ssaabasumba Kardinal Nsubuga agitandika yalimu abaseminaaliyo batono ddala, kubanga gye baayitanga seminaaliyo ey'abakadde, ey'abo abataayita mu seminaaliyo nto, naye abava ebbali oba bavudde mu yunivasite oba bavudde ku mirimu gyabwe ne bajja. Naye kati we twogerera ne seminaaliyo egirinaanye National Seminary, St. Mary's National Seminary, eno seminaaliyo gye twayitanga ey'abakadde
yesingamu abaseminaaliyo. Abayizi 283 balamba ate nga bava mu masaza amawufu. Eggulo nalabye omuseminaaliyo omu nanga nti nze nsibuka essaza ly'e Hoima, abalala nze mba Sudan, abalala nze mba Kenya, abalala nze mba Tanzania, n'abalala bwe batyo n'ab'omu Kampala bangi. Twebaza Omukama atuwa amakungula amalungi. Buli muzadde asabire abaana be Omukama abayambe, alondemu abo bayagala bamuweereze ng'abasaaserodooti oba nga bannaddiini. Abazadde abamu basaba vocations, basaba abasaaserodooti ne bannaddiini, abasajja n'abakazi, naye bwe kikwata ku mwana we oba ku muwala we agamba nti nedda oyo agenda okunsikira. Sabira mutabani wo, sabira muwala wo, oba Omukama ayagala okumuyita agende aweereze. Ligenda okubeera essanyu lya Kereziya n'ery'eggwanga. Oba oli awo y'oyo eyanditununudde ng'ono kaakati gwe balonze okuva mu Amerika nti gwe paapa akulembera Ekereziya yonna. Mesa n'abakulu b'amasomero nammwe abali mu matendekero ag'engeri yonna okuva ku primary, mu senior oba ne mu university, nammwe musabire abayizi bammwe. Temubasabira kuyita buyisi bigezo byokka, naye musabe mube muveemu abo abaagala era abasaanidde okuweereza mu Ekereziya ng'abasaaserodooti, nga bannaddiini, abasajja n'abakazi, oba ng'Abakristo abeereere abeevaamu okubeera abakulembeze abalungi mu bitongole ebyawufu ebya Kereziya, ate n'okubeera abakulembeze abalungi mu by'obufuzi, politics. Eyo nayo ebeera vocation, atagirina afuga bubi banne. Ekyokusatu kye twewulirirako olwaleero kyekyo kye mulaba mu langi eziriwo kaakati mu kasidiro olwaleero. Abakyala abanekedde mu ggomesi zaabwe enjeru, abaami abalekedde mu minagiro gyabwe mu makanzu. Wano mu kasidiro y'e Lubaga ku Sande eno abafumbo bonna abaagattibwako wano mu kasidiro lwe bakuŋŋaana okwebaza Omukama olw'essaakalamento lyabwe ery'amatirimunyo lye baafuna, ate n'okweyongera okwejjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde. Nkakasa mu bafumbo muno mulimu nange be nagattako, bayinza okuyimirira oba awo be nagattako mu kasidiro muno. Ate baluwa abaagattibwa Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere, abaagattibwa Ssaabasumba, baluwa abaagattibwa Cathedral Administrator Father Achilles Mayanja, baluwa n'abalala sijja kuboogerako, memwe bali kujja. It is also the Mother's Day today. Lunaku lw'abamaama. Eggulo nagasse omugole wano mu kasidiro, niwe bwe navuddewo ne ŋŋenda mpitako wano ku Lubaga Hospital wano we baakaggulawo.
omwami omu namusanzaawo nga ayimiridde ku mulyango gw'eddwaliro naŋŋamba nti mukyala wange yazadde enkya ya leero, jangu obatiza akaana kaffe nga kakyali kasu. Ate omugole oyo yeesanze nga nze namugatta era wano mu cathedral. Saaganye, nabadde nninaku emmesa endala ey'okusoma ku ssaawa nga 9 ne mbuga nti wennaagimala nga nkomawo nga mbatiza akaana ako. Netugenda ne tukabatiza. Kaakati ka Kristo ddala olunaku lwe kaazaalibwako. Nze bambatiza naakamala ennaku 2 naye ako kansinze. Congratulations to all mothers today. It is the Mother's Day, your day. Twebaza nnyo abo bonna abeenyigidde mu ntegeka z'olunaku luno nga omukulu w'ekifo bwe yabanjudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, ate temujjanga okwo. Njagala okubatuusaako okulamusa kwa kitaffe Ssaabasumba Pawulo Ssemwogerere, abafumbo bonna abatumidde nnyo era abakulisa mwenna olunaku lwammwe luno. Ku mulundi guno omulamwa ogwalondebwa okwebuulirwako kw'abafumbo abo abaagatibwa mu kasidro wano gugamba bwe guti: tuzimbe amaka g'ekereziya embereberye ate tuzimbe amaka ng'ekereziya embereberye ate ng'essomero erisookerwako mu kuyigiriza empisa. Build the family as the first church and the first school of values. Pope John Paul II, in his encyclical letter Familiaris Consortio on the family in the modern world, gye yawandiika mu mwaka gw'1982, emphasizes that the task of giving education to our children is rooted in the primary vocation of married couples who participate in God's creative activity, begetting in love and for love a new person in the world. It is the obligation of parents to educate their children. They are the first educators of their offspring. That vocation demands creating a conducive family atmosphere filled with love for one another and animated with reverence for God. Parents have the obligation to educate their children, not only academically, but also in social values of living together with others. That can be achieved through their parental love. Children must feel the parents' love. Let us give them time, and that needs self-sacrifice, kindness, and a constant presence. Ku mulamu ogwo akatundu kano mu bbaluwa Papa Yohana Pawulo II gye tuwandiikira eyogera ku maka ku mulembe gwaffe guno gwe tulimu, gye yawandiika mu mwaka gwa 1982, atujjukiza nti obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abaana buviira ddala mu vocation y'abafumbo abo Mukama be yawa okukola ki?
okwegatta mu kikolwa kye ekyokutonda omuntu omulala mu nsi through love and for love. Abaana balina okubayigiriza si kubaweerera buweerezi mu masomero naye ne luwummula n'okubeeranga nabo n'okubagoberera n'okubayigiriza empisa ez'obuntu bulamu ate n'okubayigiriza okwagalana n'okwagalanga abantu abalala. Ku lw'omukaaga oluwedde twali e Namugongo era n'abafumbo abalala, naye n'abafumbo essaza ly'e Kampala n'ababuulira ne basanyuka nnyo. Ekimu kye baddiŋŋanangamu nti yatugambye nti omwana atayagalibwanga bulungi nnyo na bakadde be ne bw'atuuka okufumbirwa oba okuwasa, omuntu bw'awasa taba wa myaka gye. Bw'aba maama we teyamwagalanga, omulenzi oyo ayinza okunoonya omukyala amusingira ddala emyaka asobole okubeera ne maama omulala. Bw'abeera omuwala nga taata we teyamwagalanga bulungi mu waka, ate oyo naye anoonyayo omusajja amusingira ddala obukulu, awulire nti at last afunye taata we gw'ataalabako gw'ataafuna. Kirungi abazadde tubeerenga n'abaana baffe, tubagobererenga, tubaagalenga, tubawenga essuubi, ate nabo bongere okutuwa essuubi. Pope John Paul II, in that letter, invites the parents to give correct attitudes of freedom as regards material goods, so that children may know that man is more precious for what he is than for what he has. Eri abaana abamu bakula nga bazadde baabwe babawa pocket money eyitiridde obunene mu ssomero, ne batuuka eyo ne batandika okuwa amateeka mu ssomero. Leero kantiini ngyetisse, mwe abaana mujje mulye. Nga mwana muto bw'agenda okukula amanya nti ekitiibwa ky'omuntu kiyimiridde ku nsimbi z'alina oba ku by'obugagga by'alina, so nga ekitiibwa ky'omuntu kiyimiridde ku ekyo ky'oli. We must educate our children to create a spirit of true justice, learn to resist and avoid tendencies of individualism and selfishness. Then the children will grow up with a true sense of love and respect for the dignity of everyone. Bw'atyo Yohana Paulo II bw'atugamba, communion and sharing must be part of everyday life at home. Parents, though the work is always pressing, try to spare time to stay with your children, to converse with your children, to let them ask you questions, and to give them the correct answers, at least during their vacations. You will never regret. Omukama abeere nammwe.
kantu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika nzikiriza n'omukama omu Yesu Kristo omwana omwe wa Katonda Paatiri gwazaala na teginnabaawo Katonda ava mu Katonda ekitangaala ekiva mu kitangaala Katonda ddala ava mu Katonda ddala yazaalibwa buzaalibwa teyatondebwa ye ne Paatiri mu bwa Katonda be bamu ddala byonna mwe byakolerwa oyo olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu n'akka n'afuna omubiri mu Maliya omubeererevu ku bwa Mwoyo omutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'aziikibwa n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu buwandiike. Father in heaven, we entrust our dear country, Uganda, into your loving hands, especially in this period of political change. We pray that you will guide our leaders to direct us in peace. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for families. Lord Jesus, we thank you for the great gift of our families. We pray for all our parents and children so that they may be an instrument of your peace. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for our children. Loving Father, we thank you for the gift of our children. We pray that you guide and protect them in your holy path so that they can grow into responsible citizens. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for the sick and the suffering. Heavenly Father, God of heaven and earth, giver of life, we pray for the sick and the suffering, those who are sick at home and in hospitals, that may the good Lord heal them and give them peace. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Essaala y'emyoyo egiri mu purigatori. Ayi Katonda waffe ow'ekisa, tukwasa emyoyo egiri mu purigatori naddala emyoyo gy'abafumbo bannaffe aba Tuesday Class Alumni. Abaatugendako, Ayi Mukama tukusaba obakwatirwe ekisa obatuuse mu bulamu obutaggwaawo. Tukikusaba Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Ayi Katonda tusigale nga tuyimiridde akaseera kano tugenda kuddamu endagaano ze twakuba ku lunaku lw'amatirimunyo. Nja kusaba abali mu ntebe eyo kyuka otunulire munno ate mukwatagane kubanga budde bwa kuddamu biragaano. Ataliiwo olw'ensonga ezitali zimu naawe kitwale nti waali. Nebitagenze bulungi. Aha. Mumala omweka simayiro. Otyo olabanga omutunula mu face directly. Kakati tutandike. Abaami, just face each other with a smile, please. Omwami gw'osooka nti nze, put your name there. Nziramu okukulaganya gwe gundi omwami wange omwagalwa ennyo, okwongera okukwagala, okwongera okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne era nnyongera okukulaganya
okwongera okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina. Ekiragaano kyammwe kino kye muzzeemu okukuba mu maaso g'ekereziya, Omukama ow'ekisa akikakase abayiweko emikisa gye mingi. Awo nno Katonda kye yagatta emyaka egiyise emabega tewabangawo akigattulula, mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Babakuume mu bufumbo bwammwe. Musigale nga mukwataganye, Ssaabasumba ajja okubawa omukisa. Nam
Namgereka, Arugaba 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 Namgereka, Tweyanziza, 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 Arugaba Wemale, Tweyanziza, Tweyanziza. Zemusumba, Zemusumba, Zemusumba omulungi abagala, Zemusumba, Zemusumba. Bulamu bwange okubeera abantu nzono kale bonna baagala, ayo obulamu bwange okubeera abantu nzono kale bonna baagala. Grandfather Achilles Mayanja, Father Mutika Lawrence, banadini mwenna abali wano, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, Honorable Betty Naluyima, Omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Foundation Eddie Ndagala, Mayor Nakawa Balimwezo, Bana Tuesday class mwenna, Executive Mwami Kayira, Godfrey Bogere n'olukiiko lwo, bachairpersoni mwenna, ab'emyezi gyaffe ffenna n'obukiiko bwammwe, bassebo ne bannyabo, bakristo baganda bange abasobodde otwengako mu kitambiro ky'emisa kino, tusanyusa okubalaba olwaleero nga tuweza emyaka 4 kukyanga ekibiina kyaffe kiteekebwawo. Ssebo kitaffe Ssaabasumba, omulimu gwaffe omukulu ogw'ekibiina kino kugoberera abafumbo abaagatibwa e Lubaga. Naye tukizudde tino n'abataagatibwa e Lubaga, ekinyegenyege kitandise okubakwata, baagala okugunjaawo enkola yaffe ng'eya Tuesday class. Omwo mwe muli ab'Ekiyinda Mityana Diocese, era omwezi oguwedde baaliko wano nga baagala okulaba engeri gye tukolamu emirimu gyaffe, nabo enteekateeko bagitwala ewaabwe. Saabo bokka n'abeereza parish twakyalako ewaabwe nga baagala tubabuulireko engeri gye tusobodde ogoberamu abafumbo, nabo basookikola. Bw'obadde otuyigiriza kitaffe Ssaabasumba, otugambye omusumba omulungi byakola. Naffe tusaba omusumba omulungi oyo asumba abafumbo bwe tumala okugatibwa wano mu Lutikko e Lubaga oba mu Ekereziya, tugenda mu nsi ejjuddemu amaggwa, okusoomoozebwa n'ebiteganya bingi. Kale nno ne tulaba nti omugugu gw'obufumbo wama munene. Tusaba Ekereziya enkola ey'okugoberera abafumbo egiteekemu amaanyi, osanga ebisoomooza abafumbo bijja kunogerwa eddagala. Naye ng'oggyeko n'ekyo, kusikiriza abantu kuyingira bufumbo obutukuvu. Bwe tujja wano mu Lutikko be tusikiriza bangi, abamu ku bo be twasikiriza omwaka guno mulimu Ssaabavubuka wa Lubaga Cathedral Parish, Mukulu Timothy, ekingenyege kyamukutte, omwaka guno agenda gatibwa. Ate si ye yekka, waliwo n'abalala 2 bagenda gatibwa. Tusuubira bwe tujja wano Lubaga tetugireka kyekimu. Naye ng'oggyeko ebyo n'ebirala bye tujja okumanya
okutwa eri nga tugenze ku popopo. Ssebo kitaffe Ssaabasumba, omwaka oguwedde twatongoza ekibiina kyaffe eky'obwegasi, twatandika okuŋŋaanya essente, era ssente tuziyina twazisiga. Olunaku lwaleero abaana abasobodde ogenda ku popo nga tuvudde mu misa, tujja kubanjulira alipoota y'ebyo bye tukoze, amagoba ge tufunyeewo ne ssente endala bwe ziri. Awo nonkubiriza abatamala kutweyungako musobole okujja. Siri mwogezi wa lunaku, naye kirinyirira, tewaliiwo balala bakirinyirira. Twakibaliddemu $40,000,000 kosti yaakyo. Twagala ekiwempe kijjayo emyaka 10 egya cathedral. Tugenda kukola enteekateeka ennuŋŋamu, buli omu waali tugenda mutuukako mutudduukirire. Naye nategeezeddwako ng'ennaku z'omwezi 18 ye Sande ejja, waliwo ekibinja ekimu ekijja okusooka okujja okuteekako ettaffaali ku eyo enteekateeka. Neesi ekyo kyokka nga bw'eri enkola nti no ekibiina kyaffe kuwagira nteekateeka mu cathedral. Olwaleero tuzeeyo n'enteekateeka ey'okuwagira emirimu gya cathedral nga tuleese $3,000,000 ziyambeko okuwagira enteekateeka za cathedral. Ssebo kitaffe Cathedral Administrator, tukusaba tukukwase obubaka buno. Your Grace, the Most Reverend Augustine Kasuja, tukwebaza olw'ekitambiro ky'emmisa olunaku olwaleero. Ssebo bwana mukulu waffe Father Achilles Mayanja, twagala nawe okwebaza wamu ne bafaatha mwenna abalala ne bannaddiini. Ssebo pulezidenti wange omwagala ennyo w'ekitiibwa Kyagulanyi wamu ne mukyalawo, tubeebaza olw'okugracinga omukolo guno ne mugufuula ogw'ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Babaka bannange mwenna abali wano, mwebale nnyo, ne bakulembeze bannange mwenna. Abakulembeze okuva mu gavumenti ya Buganda tubalamusizza nnyo era tubeebaza. Ssebo chairperson owamu ne Tuesday class, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Erinnya bali mwezo Ronald Nsubuga, nga nze member parliament akiikirira Nakawa East constituency mu parliament y'eggwanga, ate era nga nze shadow minister wa Kampala. Omukulu yampa obukulu, bane munkubireko mu ngalo kubanga akuwa obukulu. Ezo engalo ze mukubye zange, mukubeza omukulu president waffe Kyagulanyi wamu ne mukyala. Ate era kati nze nkulira enguudo z'omu Kampala kubanga baagala engineer okuba nti akulira enguudo. Bakadde bange ni musajja mufumbo n'ensuusuutu y'omukyala eno, kati gwe ennako oganye okuba mu ngalo kusekeredde, era nga tulirina emyaka 17 eddu mu bufumbo obutukuvu. Ssebo taata, njagala okuyozaayoza ekereziya olw'okufuna paapa omupya, Paapa Leo ow'e14. Era nze ekereziya ssebo pulezidenti enkwatiridde nnyo nga nakafuna akabenje akanzijako okugulu. Essimu gye nasooka okufuna nga mmaze okuva mu ddwaliro yali ya Ssaabasumba nga mpita okubeera consultant we, era nenkola omulimu ogw'ettendo omunene nembeera nga nzinali consultant. Omulimu gwe nasemba okukola gwali gwakkulira kuzimba Namugongo. So ekereziya endese kyobula navuddeewo nalabye nga emirimu gikolebwa nenambula, era nange
nensalawo okuba nti nteekayo oluggi lwa miliyoni emu olugenda okuyingira era nga ntambudde nazo. Naye era nga mmanyi nti nsaba munsabire ekibuga kino kyetaaga injiniya, ate injiniya omutendeke alina obukugu mu kasasiro ate nga mwana wati mukozi wa nguudo. Kale nno ekibuga njagala kwambala suuti eyo ey'obwa Lord Mayor gyenzigyamu obulungi, ekibuga tukitwale. Bw'atakubye mu ngalo nkusaasidde. Mwebale sebo Father, nzikiriza nkukwase ensimbi zino zikole ku luggi oluyingira mu kisenge kya Archbishop. Mbebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Famire kikulu, obufumbo kikulu, obufumbo bwe musingi ogukola famire. Era njagala mbakakasa nti singa tunakwata obufumbo bulungi tujja kubeera n'eggwanga eddungi erigenda okukulemberwa Pulezidenti Kyagulanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo ssebo, webalire ddala. Ennyumba eyo nziza nate ekitambiro ky'otuwadde mukama wange Your Excellency President Kyagulanyi wamu ne Mami Uganda Mami Bagi Kyagulanyi tweyanziza akadde kano. Mukkirize kubanga twateesa olw'okubanga ensonga zino newankubadde ndi mu Parliament ffe kitukakatako abakyala okugonda nga ne mu nsimbi tugonda engineer abe nga yayogera ate enzigi zetugenda okuteekako oba oluggi. Omukama mulungi obudde bwonna. Bannange mwenna njagala okwebaza ow'ekitiibwa ennyo atuwadde ekitambiro ky'emmisa, era njagala okwebaza mwenna abazze n'omugenyi waffe omukulu n'ababaka mwenna abaliwo. Mama wa Kisono nange wanga famire tujja naffe kwongerako oluggi ku nyumba ya Ssaabasumba lwakakadde kamu. tweyanziza nnyo, tweyanze. Katonda Ssaabasumba Augustine Kasujja, ssebo mukama waffe Father Achilles Mayanja, bannaddiini mwenna abali wano, ssebo Pulezidenti w'abantu, Pulezidenti ali ku mitima gy'Abannayuganda ate kojjange Robert Kyagulanyi tusanyuse nnyo okulaba, wamu ne bammemba ba Parliament abali wano, ssebo mukama waffe mukulu Bahati Pulezidenti wa Tuesday Class, amanya gange nze Kaggwa Eddie Ndagala n'omukyala Ndagala, nze ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation naye mu nsi yonna, nkitwala mu nsi yonna. Ekitongole kino kiri mu nsi 12. Ekitebe kyaffe ekikulu kiri wano naye nze nkitwala mu nsi yonna. Ekitongole kino kya Kabaka ng'omuntu era ye ssentebe wa boodi ekitwala. Njagala nnyo okwebaza Ekereziya. Okusooka byonna, teri ggwanga mu nsi muno lisobola kukula awatali bufumbo buteeketeeke. Nsaba tukubire nnyo Ekereziya mu ngalo olw'omulimu gwekola okusobola okuteekateeka eggwanga. Obufumbo y'empagi esobola okutwala ensi mu maaso. Abavubuka bonna abatannafumbirwa embeera zaabwe muzimanyi ziba za kweyiiya. Leero alidde wano, azadde wano, azadde wali,
sikyangu nnyo obukoose ensi ebateeka mu mbeera eyo naye tuba tetusobola kuzimba na kutwala ggwanga lyaffe mu maaso. Ekereziya tugyebaza era njagala nnyo mu maaso wano okwebaza bannange abafumbo mwekubireko mu ngalo mmwe abaasalawo okubeera abafumbo n'okutwala obuvunaanyizibwa obw'amaka kubanga amaka ly'eggwanga erisobola okututwala mu maaso. Nga nzize katono nnyo ku mirimu gyange nga Kabaka Foundation, njagala okwebaza ennyo muneebalizeeko Ssaabasumba Kasujja n'engalo ez'omwanguka. Olunaku lwokubiri wiiki ewedde n'olwokusatu ekitongole kya Kabaka Foundation kyabadde mu lutalo oba tuli mu lutalo lw'okutaasa obulamu bw'abantu ababonaabona abataliiko mwasirizi mu by'obulamu. Naye Ssaabasumba twabadde naye ku lwokubiri enkuba n'emuggweerako naye yazze okulaga akabonero akalaga nti abantu balina okubeera abalamu. Ssaabasumba tweyanze nnyo tweyanzeege. Ate mu ngeri y'emu Ssaabasumba buli yeegatta Kabaka Foundation enkuba empitirivu etonnya kubanga era twali naye e Butambala ne tubeera naye e Mawogola mu lutalo lw'okukuŋŋaanya omusaayi. Era muno Ssaabasumba olutalo luno lwe yakulemberamu ekitongole kino we kyawangulira n'engule ey'ensi yonna ng'ekitongole ekisinze okukuŋŋaanya omusaayi mu nsi yonna. N'olw'ensonga eyo Ssaabasumba tukwebaza nnyo olw'omulimu ogwo okwatizaako Ssaabasajja ebbanga lyonna. Bannabyabufuzi abali wano nga mukulembeddwamu kojjange Robert Kyagulanyi nene Honorable Balimwezo twabadde naye ewankulukuku ku ssebo weebale nnyo okubeera naffe. Kambabuulire ensi eno eri bubi mu nsonga y'ebyobulamu. Bannabyabufuzi tugenda mu kiseera kino eky'okulonda naye bassebo ne bannyabo abantu ba Kabaka abantu bannayuganda Katonda yayamba. Abantu bali bubi. Amalwaliro ge tuyina malwadde okusinga abalwadde abagagendamu. Abantu tebasobola kwetuusaako bujjanjabi. Nsaba abalonzi mwenna abali wano buli muntu yenna akusaba akalulu tunuulira manifesto ye kyeyogera ku by'obulamu kubanga awatali bulamu eggwanga terikola ki teririiwo. Naye Omufirika alina obulamu. Bw'otunuulira enkuyanja n'enkuyanja ze tubeera nazo kikuwa akabonero akalaga nti bannayuganda tulina obulamu naye obulamu bwaffe okusinga twebaze Katonda yabukuuma. Abalina okubukuuma oba oliawo tebannateekamu maanyi gasaanidde. Naye mbasaba bannabyabufuzi nga tugenda mu nteekateeka zino ez'okulonda buli muntu yenna ateeka amaanyi mu by'obulamu. Honorable tusuubira manifesto yo ng'ekulembedde ebyobulamu. Awatali bya bulamu abantu tebasobola kukola, abantu tebasobola kusasula misolo. Naye bw'eneeba n'ebyobulamu oba oliawo ensi eneegiraba era n'egiwagira. Njagala kwebaza nnyo Honorable Bahati n'olukiiko lwaffe olutukulembera. Nsaba tubakubireko nnyo mu ngalo. Muyise Honorable kuba asaanidde okuba nti akuŋŋaanyizza abafumbo bano lubaga eno egenda kuweza emyaka 10 naye emyaka 4 nga lwe baleese association etugatta ffe ng'abafumbo abaagattirwa wano. Sebo nkwebaza era nkusabira emikisa gya Katonda obukulembeze bwo bugende bulungi mu maaso musobole okutukulaakulanya musobole okutukulembera kubanga ly'eggwanga lyokka erigumidde n'amaanyi g'ekereziya gali mu ffe. Father Achilles Mayanja omuwulidde amaanyi g'okutereeza wano gali mu ffe. Father njagala kuva wano kukulaakulanya ekifo kino chairperson waffe wa January simanyi oba waali wano. Mukyala Katende ndooza bagenze eri naye ffe nga bandagala ekiwempe kino ssebo
tugenda kiteekako obukadde 2 ku ntandikwa eno. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Archbishop Kasujja, Bwana Mukulu, Taata wange Mayanja, tweddira mutima ffenna, bannaddiini mwenna abali wano, kwaya ennungi, abakristo mwenna, Mukama mulungi, obudde bwonna era zembeera ze. Amannya nze Mildred Nsinda Kasirye, ku lw'olunaku luno mba kati ngweri mu bafumbo. Ntambuddeko ebbanga ttono naye nkakasa nga tukyatambula. Omwaka guno tujja weza emyaka 10 n'enginiya Kasirye nga Mukama ayagadde. Mpise ne bakozi bannange okuva mu MTN ku sayidi eno, omukyalo ono Mumbejja Yendagire Mavis Musungu. Buli alina akayimba oba essaala ng'abakubira ke bawulira, omukyalo ono akola ku section eyo. Sayidi eno waliyo omukyala Elizabeth, buli awulira nti enkola ya MTN ekusanyusa yakola mu customer service. Nsaba buli taata ng'ali wano gatta emikono gyo ebiri ogambe nti Happy Mother's Day. Sokura MTN tuli wano okuleeta omukwano ogwa yellow. We call it yellow love. Nga yellow eno ya MTN. Yellow love gye tuleese is the yellow MTN love. It's yellow love from MTN Uganda to all the mothers. Happy Mother's Day. We applaud you. Mwebala okukuuma, mwebala okwagala, mwebala okulabirira, mwebala okuteesa, mwebala okuyiiya. Mu MTN tugamba nti bwe tubeera awamu tewali kitulema, naye ate tukkiriza nti bwe tubeera ne bamaama ensi eno tewali kisobola kugirema. Bamaama be basinga okukozesa MTN. Bw'obanga nkakasa nga buli maama ali wano customer wa MTN. Bw'oba tolinga essimu ya MTN wakedde okebera ku baana n'okuba ku MTN, oba wakubye kwegamba olina engeri gy'oli customer waffe. Era tubeebaza nnyo, twagaliza bamaama mwenna olunaku olulungi, mwebala okwera ba customer ba MTN, twabagaliza essanyu, mweyongere okukuuma, okugabirira n'okwagala ensi eno. Tusabayo n'obuwombeefu bamaama bareceiving omukwano gwa MTN to you, the mothers. Bamaama nsabayo bamaama batono. Bamaama batono nsaba n'obuwombeefu mujje mu receiving omukwano ku lw'abamaama abali wano leero. Ate era mbasaba n'obuwombeefu tujja kuyimirira wano twagalize bamaama abatali wano bonna, tujja kubaweereza obubaka bwammwe. Bamaama abatali wano tubagambe nti Happy Mother's Day. Buli omu kwatako ku yellow love eya MTN. Abo bajja kumala kwata akamuli aka MTN mukwano gwa yellow. Bampeyo kamwe akati. Omukwano abaana batafunyidde wano bano bajja kumala tweyanziza, tugenda kugamba nti Happy Mother's Day. Abalala tujja kubawanga tufuluma. Mama tukkiriza nti bwe tubeera ne bamaama, MTN with mothers, the world is unstoppable. Communicate, encourage, support, protect. The mothers lead the way. And we say, Happy Mother's Day. So bamaama nga temunnagenda, tusaba ku lwa MTN tujja kwegatta ne bamaama ab'omu lubaga muno. Tujja kuwaayo enzigi 3 ku lw'ennyumba y'abasumba. Era tujja kukozesa MTN we go cashless. Tujja kuziyisa sebo taata Father Bwana Mukulu Mayanja, tujja kuziyisa ku Momo Pay code eya MTN eya mumanya
ga Rubaga Cathedral zijja kutuuka. Tweyanziza nnyo. Webale kuuma bulamu mu kitundu kino. Ssebo Ssaabasumba era nga yeggwe mubaka wa Paapa Ssaabasumba Augustine Kasujja, nsanyuse nnyo okusinkana olwaleero gwe gusoose okulaba. Era omwami wange wano abadde aneewaanirako nti ono wakasooka omulaba, bw'obanga tonasinkana ono ani gw'omanyi. Naye nange nja mugamba nti waliwo ogwasooka era nesunza okusinkana emirundi emirala. Ssebo Father Achilles Mayanja, nsanyuka nnyo okulaba buli lwenzija era ku wedding certificate yaffe signature yo nnene nnyo. Bwe tuba tukola photocopy signature ye esooka okuvaayo era nekunzijukiza. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Father Lawrence nawe webale kubaawo okutuwerekera mu misa y'olwaleero. Abakulembeze b'Ekereziya mwenna era ne chairman waffe wa Tuesday class alumni, bakristu bannange, omukama mulungi obudde bwonna. Bassebo ne bannyabo mbayozaayoza mwenna okusobola okufuna Paapa omujja nga ye Leo ow'e14 naye ng'erinnya lye eryaddala ye Robert. Era wano wennyimiridde sikkirizibwa kweyongerayo mu speech yange, pozi nga njagala munkanyugira obucupa nga sibanjulidde omwagalwa wange era omwami wange, taata w'abaana bange be tulina n'abajja. Ono omwami wange Kyagulanyi Ssentamu Robert. Erya Robert aligumizza era nga ye president w'abantu. Olwaleero bampadde obuvunaanyizibwa okwogera ku mulimu gwa bamaama mu ngeri gye tukuzaamu abaana baffe nga tubaagazisa Ekereziya n'eddiini. Naye nga sineeyongerayo, nsaba mwami Kyagulanyi ababuuzeeko eddakiika taate eddakiika tewera. Sijikuwa kanjikendeezeeko tewera ddakiika naye jjanga obuuzeeko obubuuza. Neyanza maama, leero nno mbadde ssuubira mukisa guno okuba lunaku lwa bamaama, ne bwe ngufunye nange kangukozese okwagaliza olunaku lwa bamaama olungi ne bamaama bonna. Ekyo nno kinyambye engeri gye nkwagaliza olunaku nga tuli mu Ekereziya, kati awo tewaliwo bya birabo, kiba kiwedde. Mpozi n'okuyozaayoza bafumbo bannaffe mwenna abaagattibwa abayita mu Tuesday class n'okwetoola eggwanga lyonna, n'okuyozaayoza bonna abakoze okusalawo. Kyansanyusa nnyo okumanya nti Ssaabavubuka waffe ate mukwano gwange Timothy Ssaabavubuka yakoze okusalawo naye era agenda gattibwa mu bufumbo obutukuvu. Maama nno gy'otabeera, nze mbeera nsomooza mikwano gyange gyonna okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Nyina ne mukwano gwange mbeera naye nnyo eyo, tumuyita Ssaabakatuliki, si Ssaabakristu. Ffe mu geto twafunayo tayito yaffe, omuntu aba tusinga okujjumbira Ekereziya tumuyita Ssaabakatuliki. Naffe tulinayo munnaffe gwe tuyita Ssaabakatuliki Sebufu Edward gwe twakazaako Edi Mutwe. Buli we tujja okujaguza wamu n'abafumbo mu Tuesday class, making sure muleeta nsobole omusoomooza, nsobole omusaaliza, ngende ensembere nga ntunuulidde nga ye tasembera naye afune ekinyegenyege asobole okugattibwa ne munne. Mumanyi mwenna ebyamutuukako, nsaba mumuteeke mu ssaala, Omukama mugumye yenna.
Mama neyanzeege. Neyanziza taata ne bw'otampa ekirabo aba MTN bampadde akamuli ka Yellow Love era nkeyanza nnyo. Bamaama tulina omulimu gw'amaanyi nnyo okulera abaana baffe nga tubatambuliza mu kkubo ery'eddiini. Ffenna nga bwe tumanyi awaka y'ekkereziya esooka. Omwana amanya Katonda ng'atandikira ku maama. Era ewaffe omwana bw'ayasimula n'agamba tse tumugamba bless you. Nga tumugamba Katonda akuwa emikisa. Naye Katonda ki gwe tuyigiriza abaana baffe? Awo we tugambira abaana baffe nti sirika weetereeza osabe emmere etuuse. Awo tuba tuyigiriza mu Katuliki w'enkya era tuba tumukuliza mu ddiini. Omwana we tumugambira nti bw'ogenda okwebaka sabako munnange maama yeggwe abeera omusomesa mu kaseera ako. Tubakubiriza okugezaako ennyo okuyigiriza abaana eddiini era n'okubalaga amakubo amatuufu. Bayige essaala ya Kitaffe ali mu ggulu nga batandikidde ku ffe bamaama. Tukole ekyo kye tusobola okukula. Bwe banaaba bakuze nga basazeewo nga bo gwe ojja kuba omaze okumulaga ekkubo. Era Proverbs olunyiriri lwabiri Proverbs chapter 22 verse 6 says, train the child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Buvunaanyizibwa bwaffe bamaama okuyigiriza abaana bano. Era obuvunaanyizibwa obwo tubutwala nga naffe tukola ekyo kye batulabirako. Abaana tobabuulira bubuulizi, okikola ne bakiraba ne basobola okuku-imitatinga. Waliwo eŋŋombe egamba nti monkey see, monkey do. So bamaama tulina obuvunaanyizibwa obw'okuyigiriza abaana baffe nga tusinziira mu ebyo bye tukola. Munzikirize njogere eno statement yange esembayo mu Luzungu kuba nandyagadde n'abo abatamanyi Luganda okusobola okugitegeera. As mothers, we should also teach our children that humans, regardless of what language we speak. If you are a true mother, then your heart should never teach division. You should never raise a child to look down on another simply because of where they come from. That is not Christian. That is not love. That is not the heart of Christ, and it should never be the heart of a mother. Let us reflect on what Jesus Christ said in Matthew 19:14. He said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." He did not say, "Let the children of Judah come to me." He did not say, "Only the children of my village may approach." He welcomed all, he blessed all, he healed all. That is the example we are called to follow. If we truly call ourselves Christians, if we truly honor Mother Mary, the mother of our Lord, then we must be like her. Mary stood beneath the cross, not only as the mother of Jesus, but as the mother of all humanity, taking on all sorrow. Let us jointly condemn the words we whisper to our children that cause them to hate others. We should condemn the jokes we make that degrade our fellow Ugandans. We should all be able to condemn the choices we make in friendships, marriages, based only on tribal lines. To my fellow mothers, whether young or old, I challenge you, be the voice of unity in your home. Speak peace at your dinner table. Correct tribal comments, even if your husband or your children or your friends use them.
Raise your children to see fellow Ugandans not as strangers, but as brothers and sisters. Tell them that it is God, not tribe, who gave us identity, and that in the eyes of God, we are one family, baptized into one body, one faith, and one church. Uganda is a beautiful nation, a gift from God, and like any family, it is strong when it is united, but a divided house cannot stand. So let us be mothers who build, not break. Let us be mothers who love, not hate. Let us be mothers who raise a Uganda where every tribe is respected, every child is safe, every heart is open. Because in the end, a mother's heart knows no tribe, and neither does the heart of God. Raising a child in itself may be very hard, but I ask all mothers to take the example of Mother Mary so we can be guided to raise a generation that will continue to build our nation. Thank you very much, and God bless you. Naye nebaza aboogezi bonna ab'olunaku luno. Nebaza abateeseteese olunaku lwa Tuesday class alumni. Mwebalire ddala. Mpozi nja kwongerako ekigambo kimu. Aba Tuesday class, abafumbo abagattibwa wano mu cathedral, mwe muyina ebbanja ddene. Kubanga kati gwe mwaka ogwokuna nga mukuza olunaku luno. Mbadde njogera ne Father Achilles Mayanja kaakati tindowooza ne parishes endala zandikikoze. Waliwo parishes enzimu ezitalina bafumbo bangi omwaka. Nzijukira nagendako mu parish emu Mawokota eno ng'oyise ku Ukweta. Gwali mwezi gwa Septemba. Bwana mukulu n'angamba nti omugole gw'ozza okugatta kaakati ye wookubiri mu mwaka guno. Mwezi gwa Septemba. Kitegeeza nti baba batono, naye abafumbo abo bakulu ne bwe bataba bangi balina obuvunaanyizibwa obw'okuwa ekyokulabirako nga mmwe kye mutandise okukola kaakati. Nze waliwo gurupu gye nkuŋŋaanya nange ey'abafumbo abo be nagattako fe twakamala emyaka egisinga ku gino, naye ate gino egya paadisi kikulu nnyo kubanga wano e Lubaga bonna bamanyi nti Tuesday class esomesa bulungi abafumbo era bategeka bulungi. Era waliwo omugole omu gwe nagattira wano n'aŋŋamba nti yali ayiga ne munne e Makerere eyo. Omukyalo oyo teyali Mukatoliki, teyali Mukristu, yali Musiraamu. Naye bwe yamala okugattibwa mu muzikiti gye baamuwoowera n'akola ki? N'awandiikira munne yagattibwa wano e Lubaga n'agamba nti mmanyi mmwe e Lubaga eyo babasomesa bulungi. Mpeereza ku notisi ze baabawa ziyinza okunnyamba nange newandibadde nagattibwa dda. Notisi ezo si zino empandiiko buwandiisi, ekyokulabirako kye muyinza okuwa Abakristo abalala, abantu abalala oba abafumbo abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olunaku luno olwaleero. Mwami ow'ekitiibwa Kaggwa Ndagala yagambye nti emikolo egisinga obungi gye ŋŋendako enkuba etonnya. Ekyo tekibeeraliikirizanga kubanga abengeye mwannyinaffe ye Nakitto, ate bannyinaffe tubaagala nnyo, tetubakyawa. Awo nno ne Nakitto oyo azze kaakati temweraliikirira tajja bakola bulungi, ate olunaku ajja kulongerako omukisa kubanga amazzi ago gaba wa Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abeere nammwe olwaleero. Nga bava mu nsi zonna ne mu mawanga gonna ne mu bika b'ennimi zonna nga bayimiridde mu maaso ga Namulondo.
okutuukira olw'omwaka guno tugenda kwesumba omulungi. Omusumba omulungi takoma ku kuliisa mmere eno ey'omubiri gyokka oba okugagawaza ensi okusanyulamu obutagwa. Bw'aba ataggalwamu obutagwawo oyo aba musumba mubi. Nti nze mugaati gw'obulamu ajja gyendi enjala terigomona nanzikiriza taliddayo olumwanja. Omusumba omulungi atukoola okufuna omulungi mu Kristiya tusobole okugabana ebisoma kasokedde bwaba omupya alondewa omusumba w'ekereziya katolika era omusika wa Petero omutuukirivu. Of prayer for occasions. Twegayirire nannyini makungula aweereze abakozi bangi mu makungula ge kubanga makungula ge kigadde. Era twebaza Omukama kubanga mu seminari zaffe mulimu who participated in God's creative activities begetting in love and for love, a new person in the world. It is the obligation of parents to educate their children. They are the first educator. Parents have the obligation to educate their children, not only academically, but also in social values of living together with us. It is that let us give them time, and that means self-sacrifice, kindness,
obuvunanyizibwa bw'okuyigiriza ekimu tebaddengalangamu kyatugambye nti omwana gwanaana kirungi abazadde tubeerenga n'abaana baffe tubagobererenga tubaagalenga tubawenga essuubi ate nobwongera okutuwa ebyabaana bamu bakula nga bazadde baabo bawa poketimani eyitiriddwa obunene mu ssomero ne batuuka eyo to create a spirit of true justice, learn to resist and avoid tendencies of individualism and self. Communion and sharing must be part of everyday life at home. Parents, though the work is always pressing, try to spare time to stay with your children, to converse with your children, to let them ask you. okwongera okukwagala okwongera okunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga tubuuza abafumba b'abafuma kiki kyemwagadde kiki ekitakoze tulongoseemu tutya bampite bannaffe bano aba MTN banga nti olunaku lw'abamaama bazze ne tuli abamaama kabamale okutuwayo akagambo ate bajja